olaba wano we bagamba mbu baawo yafunye omukazi omulala walaba namunyi w'omugambo olwe natega nti eryanjagalayo wakitegeera ebigambo byayogera naye oli sister we ebigambo byayogerwa bamukutte bamwogeredde bamuziza eri naye kati ekirungi ekibeera ku ekyo okimanyi ng'oggyeko okumanya abantu bwe batakwagala ne fitina y'omunnayo naye n'otegeera nti ekitegeeza abantu bawaayiriza era balimba essaawa ena basobola omuwaayiriza kati ekyo ne kikuwa ekyokuyiga nti kati tandika owaayiriza n'okulimba tema ekigambo sikyasobola kubaawo nga siwaayiriza nga sirimbya kati namulidde agamba nti mbu bali baali babagamba bakole empalaniraako kyali kituufu bano abasipaaka babagamba mbu bawalanireko nti kibakolera we balumba ono eyakavaako aliko eggulire kiba kibakolera Caroline Maka awo teyalimbye nze saakirabako we nakola ku sipaaka salako we baga nti muvume omuntu sipaaka nange nadde sigimanyiimu ebyo naye yanga producer Alex yabagamba kiba kigenda kutambuza kigenda kibatambuza makula yagenze ku makula okirabye bro you guys are enjoying okirabye ow'ebbene eddene ali eno talina adda musitula avuma abantu nga bw'alina akabina kakuyambye eki naye tolimu ebintu bitwemalizaamu bwereere kati bw'otunuulira ekintu bwe kityo n'ogamba tufaaki ekyo bakiyita creating your own happiness Are you a female business owner in Uganda looking to grow and transform your business? Grow empowers you with access to entrepreneur services, accelerating your business growth from micro to small and from small to medium enterprises. Grow provides comprehensive support, including training, startup tools, business formalization, certification, networking opportunities, access to affordable credit and grants, coaching, and mentorship, with all resources available for free. For more information, please visit grow.psfuganda.org or grow.go.ug or contact the PSFU Grow officers at Trust Towers, Ground Floor, Plot 4 Chadondo Road, Nakasero, or the Ministry of Gender, Labour and Social Development at Plot 2 George Street, Simba Manyo House, 3rd floor. You can also reach out via email at grow@psfu.org.ug or info@grow.go.ug or call us at +256 394 514 071 or WhatsApp us on +256 762 304 961. This message is brought to you by the Grow Project, a Government of Uganda project implemented by the Ministry of Gender, Labour and Social Development and PSFU, funded by the World Bank. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Bangamba nti semberayo konoona atuule. Ng'omugamba nzira mu mmotoka yange ne nindira awo buli alina kyatugamba. Awo n'ogenda mu banka. Ate mu banka. Siba naawe kati oli kubatteera abayimirira. Tulina gundi. Ki? Internet banking. Aya ne muyakola internet banking. Amazzi ogasasulirako. Buli kimu tekikwetagisa genda kuyimirira tewali budde mu banka kati okujjako ng'oli ampeereza $. Oyimukira wengenderayo naye ekitali ekyo kulikayo Dubaaya navaayo kuliko ebisongo yambadde olusapata ate oluwanika nina njenvo shootinga nti nshootingidde mu loogi sapata za loogi novaayo nazo mukwano gwava shootinga akolagana na buno buloogi obwo nva ku gundi ku bagita Stream Live Hotel ewa ojje nanti kati mbadde noddukayo ne sapato openi zange simanyi yazijje mu mmotoka kati bwe banayagala bakasitoma okwambala sapato be banaamanya siripa nazo zisobola okuddaawo ne zibonyaabonyesa omuntu munnange anti balwawo era bagamba bakasitoma bazibba ate sewogira kati endo nnene eri ntini eno bagiri muleme zibba naye loogi ubeera tene siripa gye balinnye bwe bati kati gino emyaka emeka yonna nekagambo Umoja etandise n'oleeta bbulaaka naye n'ekyokulala waliyo siripa etali Umoja siripa zino eziriko buno obulayini ze nkoze ndaba Umoja ate abeera mu bbulu oba reedi walalabyeko kale etali bbulu oba reedi musapato endala balinamu green balinamu orange balinamu
red oli maroon maroon oyina n'ekigere ekirungi nze sirina nnyo bintu bibiri lubuto lukka babadde basinga waliwaddeyo ne balusala wali ekiso ebisonga byabadde watandise otyo ogenda ate mu bintu byabagagga sente ze baakuwa wazze mu zoono na mu bintu bya kisiru excitement tewasasudde air ticket bangambye nagisasula bange bakuwa yabwerere Uganda Airlines abo baveeko nasasula lwakuba nja kusooka kwebuuzaako oba enkolagana nabo babanzikiriza byogera but anyway nasasula. You see, the thing is, buli lwobeera muffe bino bye tulimu Zubedah, there are privileges that tulina okufuna okukeera ne tusanyusa abantu ne tubeerawo nga tulina abantu abatugoberera lwakuba nti kati oluusi oli bajja n'akola Zubedah tuli awo tusaaga n'alowooza Zubedah oli wa bulijjo alowooza oli musiru munne babeereeyo nga bamanyiira n'akwasamira yasamira n'omusanga ng'akumanyiira era kati wano mu Uganda we wali ezo companies eziri corporate okulaba naye nga tezimanyi value ya muntu zituula eyo kati nnyingi zibeera eyo ne zigamba zaagala Kasuku nze ngende nze approaching ozisabirize weetale nga bw'otambuza ebiwandiiko nga nsigala ne Shukura Abo Solution ng'olanga nti nja kugendayo Shukura kana akabasajja bakola biini n'amazzi kati ate kali akabasajja Kaputulu kalala ate no Putulu oyo omulaba ajjira mu variety waliwo ow'obuwunga ng'omukwata n'omuyisaako wano booti n'osibako akaveera lwaki akaveera ne katuuyanya buli obuwunga ne buyingira munda kati oyo yo abazannyi b'omupiira gwe baba naye agenda nako mu kisaawe eddakiika 9 akakwata katini ka powder n'akatonyezako n'asiba kati buli lwabeerako ne katuuyana akaveera entuuyo ezo ne zikola ki kati oyo wa tabbu oyo n'olunaku ogenda lunamba nga kiki kati waliwo kali ak'okusiigako kaako kasobola okukuwaayo essaawa nga 3 ng'oli ku kyolo kwanimu abaana gye bali nga baagala ssebo okubapika naye olanze Putulu akwongeremu ku ssente ate owa Putulu ansasula bulungi mazima kyova omulanga obulungi so there is a story gye nalaba gye baali banyumya nti Michael Jackson at his peak awo we yabeerera nga waakabi nnyo nga bw'aba najja Uganda nga wano ttiimu ye ewandiikira Sheraton ne bagamba nti omuntu waffe ayagala kujja Kampala amaanyi gaffe mugamanyi twagala mutuweru full number nga tekuli muntu mulala kane balaga benefits kati gunne zibeera nga zimuyayanira buyayanizi because bamanyi star power gwomanyi room nga Michael Jackson yagisuzeemu ebeefaananiza hotel yeyongerako amaanyi naye room terina kyeyeyongera room yeyongerako ki sebo hotel yeyongera amaanyi abantu paka kati basasula okusula Michael Jackson we yasula nga bakasula mu buliri bwe bumu essuka bazooza basobola ozzirekako basobola ozzooza nekifuuka kya bulambuzi naye kati ffe wano mu Uganda okuga nti genda ekigo ogendayo aye ne balowooza bakuyambye kate bwe bamala oli mu kulya emmere ne batandika okwagala okukuba ebifaananyi ate bateke ku peegi zaabwe balage nti wabaddewo ne bagamba yimirirako n'abakozi baffe bonna okitegeera okitegedde so kati Uganda Airlines nali njagala obbakuba oluseke ne bangamba no sasula then balina provision where you apply for an upgrade okitegeera n'olaga nti be bakuwa upgrade eyo kiki kye bafunamu nti ngenda bawo exposure ngenda kola because those are things we are supposed to do kati ogenda ku upgrade so nengenda ku upgrade wagenda ku upgrade then okuva ku business kuba sente za economy na this is I mean za okuva ku economy ogenda ku business sente za business nyingi mukko anywhere so ne bantwalira abantu njalo bagamba muli nnyo Uganda Airlines ate mugende mu business class ne bate bagende business class nange mwennyini nyini sigisobola bulungi gwe business class ebeere eti obulamu buli butya mu business class ati business class kati olaba akatebe k'ennyonyi kalinga bolaba wano okatulamu bwoti nobeera bwoti si kanene kwenkana eno kaba bwe kati
kati kana aka economy ekinene nnyo owetamu kati ni bwoti Kataka business okolotya. Wano n'amagulu oyinza okuba tosobola gagolola bulungi. Tosobola. Business kiba kitanda kiramba. Wabadde eri. Onyiga bwoti n'ogwa ne weebaka. Ne madam. Bakuwa bulangiti ziri first class. Neri bawa bulangiti naye basically oba ogenda kwebika. Kati fe abanene eri mu economy tetunyumirwayo. Tosobola kubba bulangiti ya nnyonyi. Pozi buno obutinie newe. Naye ziri eza business class ziba nnene. Zibanne kati baba kwadde mulimu empewo esi. Empewo ebaamu kubajjukira mubeera waggulu. So ne esi ndowooza baziteekako because mubeera muli mu kisheero. So kati ne weebaka bw'otuuka osobola okulya emirundi gy'oyagala. W'osaba kye bakuwa. Ky'oyoya oba oyagala gisiike nga bali kuba nga bali kuwa. Rolex. Nga bakikuba nga bagikuwa. Senene. Nga bazikuwa. Katogo. Naye menu bagikuwa wano bw'oba ogisasulira. Tomala gasaba. Bw'oba osasula business class bakulaga ku email yo bakuweereza menu ebintu bye binaabeeramu ne bakubuuza do you have any allergies waliwo by'otalya biki okitegeera kwegamba embeera ebeera ndala. Kati madamu wabadde ne madamu nakulabye nga okwetaalako kutono n'endowooza waki nti bw'otambula ne madamu okufuga okwo. Nakulabye ng'empisa zo nnyingi. Anti kati ye bino ebyaffe teyabimanyiira okitegeera eby'abantu abangi ffe ebyaffe bye tumantaala era sebo bw'onsanga n'omukyala osobola okumbuuza ne nkolako bukozi bbange. Nkumanyi mukwano n'ebigambo biba bitono. Ne bw'oba twagala okukwata obuvidiyo naye kati gondabyeko emirundi mingi nga ndi naye. Enjoy. Ebigambo biba bitono oba n'empisa omuntu ne yeebuuza kiti otya kukuba. Si kukuba mukyala wange. Abaana babalabe bakuwandiiseeka nti era omugamba. Ewa. Nti omukyala wa taata ye munene nnyo mu first class mu first family. Si kituufu. Wabirabye? Mbadde sinabiraba. Nabirabye neŋŋaano otatugamba. Si bituufu. Just abantu babeera baagala kwongerezaamuko. Balabe w'omubalagira ogambe wuuyo nze famire ye yeeno. Taata we is an ordinary okay man. Yeenoonyeza ssente ze. Ebisigadde byonna ebyo. Naye anti kati omugambo ogulaba. Omugambo Zubedah nakugamba entambuza gye tugutambuzaamu gye balina okututambulizaako oba oyagala oba toyagala. Naye bagukutemyeko ne nga aya basi kati wano tuba tusimbudde. Bino byabadde anyumyanyumya nti ate biki tebikyakola. So bulijjo obadde otulimba. Olina omwana wa first family. Tukulaba butabonaabona. Tukulaba kuduula. Kumbe ne lw'otakoze olya. Nedda si kituufu. Ekyo si kituufu. Naye gw'omanyi senga nayina ene member of the ne bwe yandibadde bubeezi mukwano gwange nti bano benkubira. Zubedah nandibadde nfugika. Olaba nwana ntalo zitankwatako. Kati bwe tunuulira omugaga waffe wa kodi base be tumufiirako. Gwe tunula butunuzi. Kati mbakuba nga mmanyi wali nti ensawo ziri deep. Ndi ofusovayo n'omusawo. Okitegedde? N'ofuluma n'obumesi. Olaba abasajja bagenda bugenzi ne bakwata Museveni mu ngalo n'ekifaananyi. N'atuuka nga n'owa traffic tasobola muyimiriza. Kati gwe teeberezaamu. Okitegedde? N'akunnyonnyola nga bava mu State House. Abasajja bava mu State House awo ne banyumya ebigambo n'olowooza nti basuula ne Museveni. Kasuku gwe Museveni tomutegeera. Museveni alina enkwata gy'akwatamu n'omugamba mu State House waliyo eddakiika mmeka? Nti ntono nnyo naye waliyoko essaawa nga nnya. Ate nnyata tababuulira nti zonna ezo aba azimaze alinda wali. Era kikaziba ntono nnyo ze bamukwata mu ngalo n'ekifaananyi. Naye mbadde sinabiraba naye ebyo si bituufu. Bakola bubi. So tuli Uganda w'okomeddewo nga kye batukola kizikambwe. Kiki ate? Nga bizinesi basuulemu kwemu. Anti olutalo luli ku Mami Gadgets. Nalabye full figure agenzeeyo wansi eyo. Abatuttemu, beetutte, omukazi akaabye. Bizinesi aye kanaatera egiggala. Kati ndabyeko leero apostinze batwale tabu zonna bazikanike. Endala bazizze babaweemu empya. Ne ŋŋamba nno kati wano olutalo. Gwe tulumanyidde kati luvuddewo. Badde manyi omuntu bw'alumba nga bamulumba, bw'alumba nga bamulumba. Kati byayingiddemu ne business. Mami Gadgets omumanyi ndaba babati bamulanga. Bamulanga Mami Gadgets mumanyi. Nali muguzeeko by the way tabs emirundi nga 3. Zaakola ezizo.
ekyo tujja kyogerako nga tuvudde ku mpewo. Ekyo tujja kyogerako nga tuvudde ku mpewo. Naye kyenjagala okugamba kiri beekiti. Nalabye bagamba alina omukyala gwe yasibisizza. Nasuuna. Kati gwe yasibisizza yakoze eki? Yamuvuma. Ng'avuma bizinensi ye avuma muntu? Ng'avuma bizinensi. Ogwasooka ne bamuta. N'addamu ogwokubiri. Ogwokubiri ne bagamba kabamusibe. Naye bwe tunatuna oti bagamba si yamusiba, waliwo abalala bangi ba CEOs bazaavumira bizinensi abeegassi bamusibe. Ekyo kati kankyogereko benti. Olaba entalo zino nga tuzirwana. Nange be nadde waliwo entalo zinalabye ezijja gye ndi. Naye nzireka. Nakulabye. Kuba olaba entalo tosobola kulwana nnyingi. Omanyi waliwo nadde mbadde nnyonnyolamu Nimrod awo. Waliwo omusajja eyaŋŋamba nga tutudde. N'aŋŋamba actually naisima nakimugambako. Amasimu nga gayitiridde agankubirwa. Omusajja ayogera naye ne mugayisima. Tetusobola lwana ntalo 100. Ate 100 ne betukiwangula kyonna. Embale z'obeera osigazza zibeera ki? Ziba nnyingi. Kati omusajja oli yaŋŋamba n'aŋŋamba Kasuku. Luli abantu baali nga kati mu aba radio ne TV balina we babatiira. Kiringa bw'olaba wano twabeerako ku time nga munnabyabufuzi. Nga tumutya. Okitegeera. Naye kati abaana bali ku intaneti okwo ne mu real life. Omwana akwata n'akuvumira omuntu naawe woolina otya. Oba okitegeera. N'asigala ng'ali anywa. Ne tujja ne tubeerako wano n'abayimbi abo. Abayimbi abo nze nabamenya. Abayimbi nga tebagambwako ng'omuyimbi omusasula sereza gy'akuyimbire ku mukolo gwo ate n'obeera nga gwe omwegayirira. Bambi nga totuuka. Ne tubakalirira. Okitegeera. Ne badda mu layini. Kuba kati Zubedah challenge eriwo eri nti everything that used to make celebrities unique abasajja babiina. Ekyenjawulo kyokka kati ekiriwo nti kati Zubedah oyina erinnya ensi yonna ekumanyi, Gayo oli ayinza okuba kale ye ng'alina erinnya lye lya ku kyalo wano tebakola ki? Tebamumanyi. Kati kati ne kijja ffeene ewaffe gye tuli abacriticinga. Kati twatuuka nga naffe omuliro gujja gye tuli. Nga batulumba. Kati abantu abasinga problem gye tuyina nti ate ffe tetwagala kukkiriza nti naffe balina otwogerako. Oba okitegeera kye ngamba. Kati bw'otuula wansi omusajja yaŋŋamba nanga nti kati Kasuku times changed. Oyina okumanya ogenda otya okomawa. That is one. 2, embeera gye tulimu abantu tebalina ssente. Kati omuntu ali willing okukola anything to survive. Oba okitegeera. Kati Mami Gadgets nsobola okugamba nti kale kye yakoze kibi ekyokusiba omwana. Naye bw'abanga omwana omukyala. Naye bw'abanga ate abadde ku bizinensi ye. Abantu ffenna gye tuli eyo nakyogera wano joozi. Nenga nti bannaaye abantu tubaleke. Ensi togiteekako nnyo maanyi kuba olaba ebyo ebintu ebyo ebirimu. Nze genda kugamba nze na situation ze nabeeramu eddaawo ezampa ennyo turning point n'okureflectinga. Wala Zubedah bino ebintu bibeeramu n'omala n'okuba enduulu. Yes, nojja n'ofuna likes 10,000 ku TikTok yo. Bw'oddayo mukazi gobeera trendinga. Ate Abannayuganda obalaba. Be bamala okuteekayo be batandika naye ffe tubadde tumulaba ng'ayasama. Yasukkamuko. Yayitawo. Waliwo eyamulabula wano n'agaana. Kati a very good example gye njagala okuwa ya pressure. Abayimirira ne pressure baali batini. Batono nnyo. N'abandyagadde nga batya Buganda Kingdom egenda tulaba otya. Olunaku olwaliro ayinza okuba be yagenda mu kkooti bamugamba toddamu byogerako. Naye yennyini ayinza okuba yatuula wansi n'abonerera n'agamba why. Amaanyi genteeka ku bantu nga bateerako bwereere. Okitegeera. Osobola okusalawo n'ogaa nti ngenda kuvuma Katikkiro n'omuvumako ky'omuvumye n'ogenda ku ki? Ku kirala naye n'otalemezaamu. Naye bw'omulemerako n'omulemerako atuuka n'agaa naye kiki ennyo. N'abantu nno batandika okugamba naye ono nga tava ku gundi. Okitegeera. Kati abantu balina stress zaabwe nnyingi. Kati bizinensi y'omuntu bw'oba ogiyingira giyingira ekitini. Kuba kati gwe oli ovumye bizinensi yo oyagala aliyewa.
ate nga bwe mwewaana ate muddakiika y'emu ne mufulumya endala gye mulanga nga naye etunda ebintu byebimu. So just kati ffenna we tuli ensi tuleme giteekako nnyo maanyi. Tusibemukko tukwatemu ku buleeki. Bw'oba osazeewo okulya mami gadgets mulyemu olunaku lumu omuwandule. Kale omukwasa omulala amutwale. Osuula akati. Omuleka. Ate ne mami gadgets naye alina omumanya nti naye abadde ayogera. Bw'aba naye abadde ayogera bagamba nti omuntu yenna atunda bintu bye lwakuba bitundira online. Abadde tavuma. Kati bano badde bayingirira waaki. Ebyo bw'aba abadde tavuma. Ebyo abantu bye bawooza nze njagala mugambira wano mami gadgets. Obusungu bw'abantu nti abaguza bintu bifo. Anti bw'oba oli baba kuguzizza ekintu ekifu ddayo wali. Bwe baddayo tabafaako. Kati awo wava obuzibu kati wokka. Naye kati naye kimuwadde ekyokuyiga. Naye teri ajja ssuula bizinensi ye. Tewali. Kuba bangambye yayise abantu bonna bazeeyo taabu yafunye 3 bokka. Abaazizizaayo. Kati jasi kyonna gye kiggweera abantu balekerawo oteeka amaanyi ku bantu. Naddala mulimu ebintu abantu nga bali sensitive nabyo. Omuntu munyigirizeko ky'omunyigiriza mulekaawo. Baaba oyo omuwala teyagulayo taabu. Takkirizibwa kwogera. Nze bwe mba nguze emmotoka ku Success Motors n'ebanfu. Nzikirizibwa ogitimba neeyogera. This must be Ecop on set. Nganze kuba go wagula ne receipt gwagina eri mmanya ga omuntu agenda okujja ewuwo n'agamba nti Zubedah njagala onjogerereko jangu kyeyogerere jangu ne receipt kati bw'oba tolina receipt osobola okwogera kyoyogedde naye tofiira ku muntu tolemezaamu nnyo olwotalo sinalugoberera nnyo naye abantu temubalemerako kati waliwo ne bana babeera mu komenti abo nabo ojja kukeera ku makya omusajja bule yaŋŋamba ye anoonya akutereka n'asooka ne yeefuula kyaliwo ne munywa ne wayitawo omwaka najja n'akujjukiza owaye wagamba booti ng'akutuuseeko so ekikulu kya bennoonya n'enfiirako abantu tetugaana muntu kwogera ky'oyagala kwogera naye temulemera nnyo ku bantu ensi temugiteekako nnyo maanyi ekyo kiri eri buli omu. So Mama Gadgets yatidde ng'amanyi bizinesi yeegenze kati ng'agirabira ddala kati yeegenze kati ate bwe yatutte efuika ne bamugamba ate kati okyonoonye kati mukube paka kuwulira bubi. Anti kati abo bo problemu gye bayina tewali muntu asobola kuba muntu paka kuwulira bubi. The assumption we all have nti nsobola okusuula Zubedah nzibu nnyo. Zubedah kankubuulireko kino ekintu nkigamba nnyo abantu okuggyako the weak hearted sebo ojja okuyimirira mu kasuku omusuula oyinza okuba kasuku omulaba bwoti nga bw'omulaba wano naye tomanyi bayimiridde mabega wa kasuku ate nga mu ebyo byenjogera sinnayogerako nti kasuku alina omunene we mu gavumenti osobola okujja n'oyimirira mu kasuku ne wafubutukayo Zubedah ne wafubutukayo Sayimo ne wafubutuka Junior okitegera ne wafubutuka Shalom ne wafubutuka Ntambi ne wafubutuka Jenkins ne wafubutuka Bati ne wafubutuka Sendi ne weewuunya nga gwe kasuku obadde omulaba nga bw'omulaba booti ogenda okumaliriza bonna okubateeka ku ttaka nga wallahi okugulu tokuyina ng'eriiso toliyina. So omuntu yenna kyeki kyekugambye nti ensi togiteekako maanyi ojja kwagala okuyimirira mu muntu nti omusuula kati eyo yonna bali mu kubyogera bali ku okwo awulira nti Mami Gadgets yakoze bubi genda Mami Gadgets waali tukakase bagenze mu UNBS UNBS ne bagamba
ale asobola busobozi ng'omuntu. Okitegedde? Ne baggwayo. Obusungu ne bweyongera. Obusungu ne bweyongera. Naye obusungu buba buvaawa. Ku bizinesi y'omuntu. Alanga nnyo. Oli bw'aba omanyi Abannayuganda tuli emotional. That's the biggest challenge we have. We are highly emotional. This is someone's business. Nze senga babadde bamukwata ku personality ye. Muleka. Era actually nalabako lumu Godfather. Yali ayogera ku mukyalo ono wa Info Trust. Ng'amugamba business mugitaddemu nnyo omukwano. Naye Omunnayuganda nga bw'ali. Tabyagala ebyo. Abannayuganda tulina emitima emibi tetwagalira ddala. Baagala muntu nga mwavu ng'akaaba. Era ffe kati Abannayuganda tebatwagalirako ddala. Bawulira bubi. Kati nze waliwo yanvumye. N'agamba ggwe ne Kasuku mubeera muvuma abantu mbu tuli banaku. Mutuvuma idiots. Basiru mmwe. N'engamba olaba obusungu buno. Obulaba. Obulaba. Bwe tumanya ne tumugambako obulabye agenda loga. Abo kajati abo atudde omanyi abo bansesa abawali kaleerwe batikudde nakati amutudde waggulu ati agaye ennyanya etali njozi ali ku ssimu omanyi Kasuku mwantama otunda nakati tematema nakati omujjeko buno obukaluba oli kaleerwe mutikudde ffene ali ku ssimu zino ali ku Tekino oba ali ku Samsung oba ku Itel mukwano na iPhone giteekemu zenna gana ebintu by'ekisiru. Kale na iPhone. Naye abo kati oyo abeera iPhone yagijjeewa. Samsung agijjeemu. Kale kyonna ky'abaakutte katugambe kyonna ky'abaakutte. Abadde tututtemu nnyo. Atudde ku nakati yeebase mu matooke ali ku bbiringanya bw'amala n'ali ku matooke olwo agenda asokolemu emino eng'ena baati. Atwaleeka. Agende ng'atuuma awo agenda okutuuka eka ng'alina emino 50. Agambe nti mbaleetedde. Wiiki. Mubalawo wiiki. Ateesa ku musajja eyaguze enkota mwe yasise aliise abeewuwe. There's that certain level of rubbish that goes on in this country. Bagenda nyiga nnyo. Kati okunyiga kwabwe n'obutanyiga. Do you mind? We don't mind. Twamayinga ne tubivaako. Tulina abantu abatwagala. We bali tebali kuvaawo. Tulinayo n'abatwagala era nga musigala mulaba ebintu bino. Tulina n'abatatwagala nga batulaba. Ffe tuliko oba oyagala oba toyagala. At one point era tujja vaawo abalala bakole kuba naffe era tetwaliwo. Tulina be twasangawo. So toddawo n'onyumya mbu mujja ku ensi eno nfunda. Ensi nfunde wuwo. Kati nabadde Dubai. Era ensi kyali nfunda. Ebisonga bisala nga byakusaze. Oshagede. Ndierinda bazishyaka ziyita bazizimbye nzirabira waggulu. Ali nalaba bukolwa. Oli eyo kati oteesa ensi nfunda gwe nga bw'ogiraba. It's nfunda. Please leave me. Kola ebyo nkola ebyange. Ogireke enfunde. Yes, oleke enfunde. So kyembadde nga nti abantu baffe tebaagala kulaba agenda mu maaso. Kadula nalaba oyo omukyala nga bamuvuma n'omwami we. Era mwekoza biki? Simaa mweteekateekayo. Godfather n'avaayo nali ngenda kyogera kuba oyo omukyala wa Info Trust mukwano gwange. Nali njagala mukubira ssimu mugambe naye bino ebintu bino. Abannayuganda nga tebabyagala nga balina fitina. Ate ng'ayinza obutaguma. Naye omutima ne guŋŋamba bireke nagendera Godfather akyogeddeko okitegeera. So kati ne bano abantu bojja Mami Gadgets ensonga waki waliyo ba Zubedah bakasuku ba influencer bakuyambeko ku business yo. Omanyi nammwe Mami Gadgets mwagala obutaala. Goleme bona. Gwe nannyini business. Toyagala kwejjako 10 okitegeera. Kati ffe tunaakola ddi? Ate kati bakuvumye ate olaajana ate kati olajjukidde onnoonya ba influencer abatuteyo ba full figure. Okitegeera. So tewali omugaga tubuuzaako. Hello. Ate nno omweru ate hajjati okimanyi mweru nno kaza ajja kunkuba okasalamu ako bwayogeredde nti hajjati nenga ntunuddeyo kaza ajja tukuba Zubedah. Naye naawe madamu naye atutiisaamu nnyo ate olina engeri gy'omutya ennyo ate madamu engeri gy'omututiisa si bwafaanana oba byafaanana si byalinga kuba abakazi bakambwe ate omusajja bw'otakkiriza nti omukazi mukambwe ofa miggo ofa boggo mukazi akuboggolya n'ogamba singa nkubyemu gwe tuboggola
wowe otuuka nawe n'owulya n'oga nze aboggodde nti obambwa oba oyigidde ekinaabiro nanga kati zinenga yali yaziresa wano omuntu abeera gajja gamansamansa nnyo mberinga kasasi naye omutima n'ojjukira eno ennyumba yange mami yenze nze mutabani wa Namukasa bannange naye bannaye Namukasa atukala bitwandimulabyeko maama mama wange tomulangako yali mukazi mulungi kubanga bannange wano mu bifaananyi yali mukazi mulungi tosobola vaayo kwetunula mu gurupu ya family nze sisobola okyali mu gurupu ya family mwendi bamba ne bakuzaamu era ninaankozayo nti ekika waliwo otuuka nga kati okifuga soba tokifuga ndaba okifuga nawadde nina omusajja gwe dadde naye ne mmuga nti ensi ekyuse nze nzijukira lina sooka okgenda ku red paper MD yaŋŋamba genda ku desiki ya onion omusajja ali bwati ne bati omulabe omugambe nkusindise otandike omusajja benajje yali ku simu nayimirira nenyimirira eddakiika ngaaga ng'oyimiridde ng'ali ku simu tagivaako ng'akutunuulidde nga bwantunuulira ati bw'adda ku simu ffe kati tulina katese egamba naye tuba tushuutinga nolaba abaana noga nti owaayi obadde oyagala ki nti kale kammalirize kugamba nga toyagala omwonoonere budde nasooka nenyimirira 40 bwe yava ku simu n'ambuuza what do you want nga ntunuulidde nno bwakupima ne muga nti Richard yampeereza wano ekinanga I don't know those things you will not work here go and work somewhere else go to red paper go to Kamunye jako yankwata ku mukono nanga atofaayo kibi mpola oyo manya ali bwatyo omuntu watayinza okukuleetera okuwulira obubi nakola ku onion emyezi 2 ne banyingiza Kamunye ne mu Kamunye n'ensangayo abasajja abakambwe ddala balina kuba bakambwe kuba n'emitwe gyali mikambwe n'amawulire gaali makambwe ogera n'okola story nawe n'owulira ng'olina obukambwe ng'ogyewulira oti omwana n'agikwata nagamba bino sibitegedde yongeramu kati wakita wankubidde ekifaananyi kifaanana beekiti muganda wange abasajja nga tosobola kuyimirira bino bye tulina mmwezo bino abaana be bajja banamawulire abato najja n'ayimirira naawe n'akugamba ebyekisiru najja naga Kasuku nakolese bonjogerako nga protocol ng'ogimanyi naye kati abantu bakuze kati era ne ba anko bange era anko wange omu yaŋŋambye owaayi gunakulabyo oli mu interview wenna oli musanyufu abantu obanyumiza nga betunywa naawe bbiya kati weekend yino siina kennanywedde onojja oba tojje ne muga nti anko nja kujja nanga akati nga bojja sokobereze wano emitwalo 10 nfuneko wano ecupa ya walagi n'embizi nga bwenkulinde nayo yagisabye wagenze ne mugongo natambula ne ŋŋendayo ne Stanley ne era ne muweereza ssente kati liri effuga bbiri edda ly'abaana abali mu famire nga oli munaku maama we yali munaku omanyi waliwo famire ezibeerawo maama we yali munaku naawe ozze oli munaku teweefaako bakojja abo abalimu abalinga abalimu nabo tebali bulungi kwegamba nga buli omu ali awo akolimira munne ne mubeerawo naye kati ffe ba anko baffe bamaama baffe tutuula nabo ne munyumya ne musaaga ne mulya ne munywa leero n'okubira anko wayi siinaamu n'akwokya waki tetutunda wali ne tubeera nga tufunyeyo obusente bwe tunaalyako omwaka muteesa mutunde ne batundayoko ke batunze naye zino ssente za wano za bazzukulu bw'oba ozze ng'ofunayo koolya ne koonywa n'ogenda okiraba Kasuku nti muli bulungi okitegeera wamma kyetuva twayimirira nga tuyimba nazaalibwa mukazi mwavu nga toyimirira mu show y'amayinja anti nze yanzaala si mwavu eyanzaala si mwavu nyimba ze tuli mu kuyimba nga tuli emotions nga mufa nga nti sibategeera kye muliko naye of course n'abo abantu nabo balina story zaabwe tokolimira Kasuku na Zubedah kuba bo either omanyi kati tulina abantu Zubedah be tuli nabo kati osobola okujja ne weegoba ne Navi akyali ku ssente za jjajjaawe tannakwata ku za taata we ne maama we gwe omutaddeko amaanyi otudde mu bakomenti ng'abavuma nakino nakyo kyantama mu kinavio toyina nazigula deodorant okitegedde kati ojja ne weesiba ku Zubedah nga Zubedah yesu ayinza okuba background yali njavu naye ebbanga lyakoledde agasse generation zinga 4 zonna nezigatta wamu kati ali ku yiye gy'atambuza nti yagenda ewaabwe n'asooka akayumba ka maama we akaali kasigalawo nga nekibanja bapangisa kipangise akigasse n'azimbawo
n'ayongera n'agulira maama we eka 5 eyali 1,500 kati bali ku eka 5 azimbyewo ebijja abikutte n'abikola ewaabe walabika bulungi goliko n'avaayo n'ajja wano e Kampala n'agula n'azimba n'agula obuyumba bupoloti n'azimbako obuyumba bapangisa ali n'abeera ng'alinako nti nina ekayunga ninayo eka 10 eyo faamu okitegeera kati omuntu oyo ogenda kwegoba naye ng'omala budde nga bwaseka abantu bave ku bantu so tuddeyo wali ku Mami Gadgets so Mami Gadgets sasula obulango obuleete kati ku wano ku executive media batandika okulanga obutwale Kasuku live obuleete Kasuku live live tulina kujja mu kibuga wansi okukima akolera wa akolera ku Pioneer Mall nze simumanyi simulabangako wali awo mukyala ayambala bulungi bati yali yamunconnectingako we nayagalira taabu z'abaana alabika bulungi bw'oyo oyogera naye mukakamu naye mugumu ate naye mukakamu mugumumu twalaajana buno obuntu bwe batuuzaako essimu akatonda emitwalo ne tulaajana obuntu obutini bamuvume omuntu naye alina okutuukako anti omuntu otuukako n'ogamba nti bannaye kati agenda tuyita atuwe mugumu nnyo ebitalimu tubyetaaga olina obusaalo bw'abaana bwe basaalirako oyagala nti butumye e Dubai nga ne wano obulina nga toobuyina olina okubaako n'abantu bw'oyo omukazi amanyi baati bulungi amanyi baati amanyi Jenkins amanyi sendi naye natuula ku tooka ntooko ne naajanira akantu essimu kwetuula nenkalaajanira paka kati otuusa we najjukira nti mbuyina eka nina akawanvu taabu kwetuula nina n'aka akatini taabu oli kuziwa abantu banaku bagenda kumala enkya kukulangira nti tebasiima Mami Gadgets kati soko tuweeyo taabu etwe taabu z'abaana tuweeyo taabu waliyo abaana 3 bizinesi enebategudde twasooka tuweeko nga mmeka olinayo naye nange era eka ninayo 3 tolaba katusooke tukole tutya atuneera atubadde tuyiseeko nnyo n'akakadde kabadde tukamazeewo bizinesi ffe tugenda oggizengo ebadde etandisa ofukamira abaana nga bajaasamira bagenda kuvuma nga olmaze tuwa taabu Mami Gadgets naye kye namulabyeko kimu ku bye nalabye ku TikTok okwo ebyadde bigenda mu maaso nalabye nti yakkiriza n'agamba bakasitoma ensobi ebaddewo bwe kitukyusemu naye abantu bave ku bizinesi z'abantu baziveeko era Mami Gadgets tukugamba leeta obulango kinakyo tukimale abo Mami Gadgets boolaba abaleekaana bali eri Dubai omanyi Dubai waliyo abanaku gye bali nze saagenzeeyo ne taabu bagula ziri used ate nazo zifa babeereko nga tebalina byakukola kyakivola banagamba oli ne mumugamba nti abantu mubaleke lwaki abaana bali eyo bafa obuyinike kati gwe kati kankubuulireko ennaku esookera ddala Zubedah omanyi kye bayita okuva ewammwe nga buli muntu womuwulabira ku ssimu natuuka eyo Abu Dhabi nabadde eyo Abu Dhabi wagenze Abu Dhabi nagende Abu Dhabi bulijjo njagala omuntu agenda Abu Dhabi nga tagenze kukola kati nga bwe wagenze annyumize kuba baŋŋamba Abu Dhabi levo ndala matiri bona teri munaku abeerayo batinyo basangayo kitini nnyo era ndowooza gwe Abannayuganda balabe batono mweyo moolo eyo oba ye Etihad Mall oba ye ki moolo yaabwe esinga obunene eri kumpi n'ezo ezo zi water park zaani ezo waliwo goni gye nalabyawo nalabyemu Abannayuganda aba 3 bokka omu akola goni mu store ya Man City omulala yadde alina wano bwatunda bucaayi biki ebyo then omulala oba yabaddewa 3 era oli owa Man City ye yajja ono namuyitako awo nangamba Kasuku hawayo munaye ndi kumuli musobola kujja kubuuzaako neweebale nnyo tutambuliza kyeyo oli owa Man City ye yajja ngoba nvuka twakolanga naye wano ku comedy store awo najja naŋŋamba yalina n'ebirasita kati yabisalako kati omulala namusanze era eno waggulu mbawalabu nga abawa bucaayi naŋŋamba ye oli oti ojja nenkuwaayo ku caayi biki nadde ngenze kulambula wasuzeeyo saasuzeeyo nafuna kyali wange n'atuvuga ne tugendayo ne tulaba Sea World ne tulaba Ferrari World kate waliwo ebirala by'esitaala bye Warner Bros obukatuni gye buva something like that the replica eri water park yaabwe ebyesubo bingi but it's a nice place but what I realized kati ate abaavu balinnyo eno ewa Dubai Dubai balina akatundu akali specific Deira
Deira. Bali nnyo. N'ekirungi gye bali bayiiya obulamu. Gye bali. Ekikulu kasita batavuma abantu. Nze olaba nze sirina buzibu bantu kwevuma Zubedah. Abantu beevuma beevume. Kuba Zubedah naffe okwevuma kwe kututuusizza wano. Twasukkuluma busukkulumi mu bavumi. Ensi netususula. Ensi neganji ate mmwe. Negakati ate bano. Tweyanzizza nnyo. Mwebale. Mukama abatuwanga kirabo. Kyesitayagala kiri kimu. Zubedah ku bivume bye tuvumya abantu ate ffe kulowooza nti tetulina vumwa. Buli amanyi nti kasita abanga azze okuvuma ate naye mukakafu nti singa asanga woya teziriiko ne tumuddiza ati naye tanyiiga. Bw'ojja mu mazina g'enkima bamwetegefu. Okujja n'olumba ate bakulumba ate n'onyiiga. Jangu ng'oli set. Bwe kasita weeyasamya ku social media. Bwe pata. Wakati ndabye kye bakola Prima Kadash. Ndabye hafi amutwala awo. Hafi ye ng'alayira agamba yavumye ba TV presenters nange ngwa mwabo. Butereevu. N'agamba kati nze nkubuulira oyo tetweyerusa. Anti kyekiri kye nkugambye. Kyekiri kye ngambye nti Prima kiteeberezo yadde ayogera ku bano bapresenta ba Spark abapya. Momo 19 ne Gone ne Winnie Success. Naye kati kyekiri kye nkunyonyodde wali nti abali emabega wa Winnie Success ne Momo 19 obamanyi. Kati yabalozezzaako. Yabadde amanyi nti hafi gyali emabega waabwe. Yabadde amanyi nti no Prima Kadash gundi ani gundi eki ja bako buzito babukolera wa Jim nti bamuwampa tatasasula era hafi yabitugamba abasinga ffenna tuli ku byabwereere kati olaba abikibadde kyasirika wano nakugambye nti abayina moral authority eyogera tuli batini nange nyinza okuba siriimu abantu abayina moral authority okwogera ku bintu Zubedah ate nno n'okwogera teboogera. Abantu batusaasira busaasizi oli n'atakuddamu. Agamba waayo kamuleke. Ojja n'oyogerayogera ku bantu omuntu n'ajja n'akuviirayo awo. Bamututtemu baaba. Naddala abo abaagala okubeera ku toopu abayiiya ensi bagirwanisa nti babeereyo waggulu nga bayiiya njiyi. Buli saa buli eribe nga limuyitamuko. Omwana akuleetera bwino kati tewalaba wano we baagamba mbu baawo yafunye omukazi omulala. Walaba namunyi w'omugambo. Olwe natega nti ebyanjagalayo. Wakitegeera. Ebigambo byayogera naye oli sister we. Ebigambo byayogerwa. Bamukutte bamwogeredde bamuzizza eri naye kati ekirungi ekibeera ku ekyo okimanyi. Ng'oggyeko okumanya abantu be batakwagala ne fitina y'omunnayo. Naye n'otegeera nti ekitegeeza abantu bawaayiriza era balimba. Essaawa yonna basobola omuwaayiriza. Kati ekyo ne kikuwa ekyokuyiga nti kati tandika owaayiriza n'okulimba. Teme ekigambo sikyasobola kubaawo nga siwaayiriza nga sirimbye. Nze nange abantu mbagamba nti omumanyira naye nsobola okutemako ekigambo ate nga ndi siriyasi. Ekyo banga okimanyi. Ate ne bwe batutemyeko ekigambo temufuuka nnyo emotion. Kuba naffe babitutemyeko. Babitutemyeko nga tetulina tubyejjako. Tutambulira mu mbeera yatwogerako. Naffe ne tukwogerako. N'ogamba bampayiriza kino nyo nali nkoze kintu tewali nange kanfune gwe mpayiriza. Kati omuntu ajja n'akunyumiza ebyekisiru n'omubuuza ngende nnime. Nze Kasuku nsobola okulima. Najja nagana ne Kasuku kati awo wootuuse ebintu ebyo biveeko. Biveeko. N'omugamba mukwano nga bwe twateesa tutya nti bennyingira gino emyaka n'embivaako. Abantu baffe bonna be tubadde nabo abaasalawo fuuka serious baagwa abalala badduka ne mu ggwanga. Baagwa obasanga nga bali awo batambula bambadde amasuuti naye nga batambula ebigere nga entu yasaza. Kitegeera. What? Naye gw'ovumya abantu okoleeza ennyogoga. Influence. Owaayiriza. Kuba batuwaayiriza. Oba ani yakitandika ate? Ate basajja bakulu abo ba John be batandika ebintu by'owaayiriza. Bakatolo bwama ba John ye bannaye ebivumo bye baavumye John. Bye baavumye daddi. N'atuuse ne mpuliranga. Naye anti kati nga n'ebya bulijjo. Anti kati olaba Zubedah. Mulimu ebintu bye tumanyidde kati. Nze ebintu ebyo kye mbyagalako kimu. Olaba bino ebintu bye twevuma ku social media. Luli mu kutandika byalinga serious. Byali serious nga biruma ebyadda. Abantu nga babeerawo ne bagamba naye Kasuku. Bagambye oli bwoti bayo kitegeera. Are you fine? Kati over the years kati oli bwakuvuma lwakirayo ekyakwasa bidde naye ekyo nekikola ki? Naye kituyamba nti n'abaagala okufuuka serious beedayiriutinze. Kati ensi yonna ffenna tuli basiru. Yonna. Okitegedde? Musiru ayingira mu siru munne. Kati bw'ojja n'ovuma Ssegawa yakkiriza nti ffenna tuli basiru.
era abantu bajja gamba babadde bamuvuma ng'asiiga hoteri emubende kitegeera ng'awo ndaba waagulirawo baganda be we balya we banywa ng'eno ndowooza n'ebiri tuweereza muweereze ate omanyi n'ate naffe abaweereza be bavuma oba tuliko ki tuba twagala kukola ki nze Katonda yammamba tebabimpeereza nze abantu bonna kuva dda abazze nga babimpeereza nga mbavuma nze mba blockinga ne bwe bakyali wange kasito mpeereza bamanya mba blockinga tebampeereza nze kasito oba kyali wange bompeereza ekisiru nkuwemula kati nze siina mpeereza nti bakwogeddeko ku social media bati era obyesangira okujjawo ngati ntuusa oli n'abinyumiza kati nga gwe bonyumiriza wano naye sibiwulira tofunayo na for my mental sanity otuuka n'oga nti kubanza ekizibu kye nnina Zubedah nze nayogera ku bantu era abantu baba banjogerako nze sinyiiga mbakkiriza ne beemala eggoga wamala nti akitadde ng'akita yes ate ogenda kunjogerako emyaka 5 n'omwezi olowooza aguweza oyogera ku muntu n'okita nga bwe wagambye tolemezaamu abantu abali mu byobufuzi ebyo naffe abali eno kale mu bya entertainment nga tuli waliwo ebintu ebiri serious ebimu mu entertainment njagala nnyo tutambulire mu dialogue nga tetunnagenda nga tetunnaba bino ebintu by'okudda ku social oli n'ateekayo live n'atandika Zubedah wakulira Nankulabye ng'obonaabona ng'oyambala akapale siba kabaka yulise kati Zubedah oyogera ki naawe gundi yakukwana n'oli nakwana n'ono nakwana Zubedah y'omu wali we yali mama wali afumba buugi kale kati bw'omala obyogera ebyo byonna kati Zubedah obadde ki ate waliwo nsigadde nnywa ndya ab'oluseke mbakubye nzize ewange neebase kati kyekyo kye tugamba nti ensi togiteekako maanyi kuba kati olaba buli lwodda ku ebyo kale ate obeera naddala aba balimu ebyo ebintu ebiri siriyasi obeera osse sipiriti ya dibeeti nti we wandibadde ogambira nti Zubedah wavuddeyo n'ogamba nti abayimbi baffe banafu nenze ndowooza nti ate abayimbi bali bwe bati bwe tuba tukoze bwe tukitegeera kati spiriti ya debate ate neekola ki neeyonooneka kati ate ogenda olanga ne point gye wandibadde okola ate oyamba abayimbi babeeko kye bapiikinga togikoze okiraba kye ggamba so eyo embeera just ebyo ebintu abantu just society yaffe abantu balina just kukyusa mindset naye obuzibu obuliwo nti ate Museveni atwagala bw'ati nga tetuli nnyo siriyasi era ojja kulaba wano nga tuyingidde mu bululu enduulu zijja vuga era baddemu bagambe nti ono ye yawangudde crusade y'abaatubbye tebaatubbye eddemu abantu ojja genda okuddamu olaba era bali mu TikTok bali ku live muganda wange kabaata kankubuulireko nga banyumya na hosting obulamu ne bugenda mu maaso naye lwaki otulaba otyo naffe ndabanga ekiba ky'okutumanyiira ebintu by'otula ne weegaziya oli mu kinu kati Zubedah oyadde oyagala ntuule nti bwenti bwoti kale n'amagulu obeerenga agawumbako naye bw'ogagaziya oli mu kinu leero lwakumeka olwokuna n'oba ng'oyambadde ekinu anti kati Zubedah omanyiira nnyo kasukunaawe leka bintu ebyo ebyekisuso birekeraawo anti sikumanyiira omanyi lwaki nze sikyalina bw'onaaba mu maaso okola otya wuliriza Zubedah sikyalina mukama wange kyekizibu kye nnina kati my own boss kyekisooka ekyokubiri zino engoye zonna zange edda bannange togenda kwambala kino kutumanyira kino mwakyambalanga video bazikola nga zikoma wano ate gana amagulu g'osaasaanya mpaka eri obanga nze atambazeemu magezi ate otakubala mu magezi batya Zubedah bw'oteeke n'okugulu okumu bw'okuteeka eri bw'oteeke n'emikono olinga ndaga nti wamalayo biki saamalayo but gwe tomanyi nti you can sit in one posture for an hour yes ebyo babituyigiriza tuula n'omuntu bulungi naye ebyo ebintu by'okubanga bw'osula okugulu eri abantu embeera food poisoning mungi ennaku zino babiyigiriza banaku
ebyokutuulwa mu bantu obulungi. Andi bakugamba naye akajja obunaku weemanya olina otuula obulungi mu bantu abantu bagambe nti olina empisa. Nokwata akatooke nga bw'olya. Waliwo abaana bafukamiranga okuva ku mmere weetandise paka weewedde. Abazadde bonna bwe bajjawo olujjuliro. Kati abatamanyi fukamira nabo gye bali. Kati ate ebyo bibeera by'abaavu. Kati nze abaana babayita ku holiday sima waliwo gye balaga ewa jjajja waabwe. Omwana bwe yatuuka n'agaana emmere. Nambuuza lwaki naga nti temundiisizza. Ne bamuliisa. Kati ebyo kati mu basajja baagala bafukamirira ku makya ne bateekawo akakeeka. Ne bakugamba wasizo kya okufukamira n'obutafukamira tekigasa. Yes, of course, mu bantu you could want to show respect and what, but you know it doesn't hold water. Zubedah, if you need, whether if you need or you don't, that's up to you. Bema nkwagalako interview, we are going to come, we do the interview, we go. Kyaki badde nkunyonnyola nti times changed. Kati ebyo abantu yabeeramu mbusimayo okulaga empisa. Yes, bw'oba kati waliwo abantu b'otuukako ogenze mu office y'omuntu, yes mugagga oba kale ne bataba mugagga nga you'll give them the respect. Okitegeera. Naye kati waliwo abakuliriza you are an idiot. Otandise mbusimanya omwana simako omwana agalwa kiteyerisa ku myaka gino ng'omwana Kasuku nedde mwana mumwonoonye omwana mumwonoonye omwana yeerisa kale manguweerisa era nze nange baga nti Kasuku munayo manyi twali twagala abaana bo bajje bawumulireko eno manyi bamanye baganda baabwe abali eno ng'omunnyonnyola ku environment ng'omunnyonnyola ekisooka abaana bafuka ku buliri. Be mubawa caayi ekiro bajja fuka ku buliri. Ate ng'ekituufu kiri nti caayi balina omunywa ekiro. Kuba ewaffe ewaka caayi bamunywa ssaawa 3-2. So musule nga mubasiba. Mbati mwagala bafuke. Ewaffe ekyeggulo bakirya ssaawa 12. Caayi ne bamunywa ku ssaawa 2-3. Ekyo kyo n'okimanya. Toyi tebamanyi za nkoma. Bajja kwagala nnyo zino ez'okutuulako. Ez'omunda, ez'okutuulako kubeera n'ez'okusitamako ezo za flash tebazimanyi. Bakoowa amagulu. Bakoowa amagulu. Then of course omwana betukkiriziganya ne nkuwayo ne ku ssente. Nti omwana bakkaluubiriza nti ayagala noodles. Oleme kuwoza nti taatawo teyatuwa wano ssente. Ekiriwo kye muba mulya. Amanya gange nze Nabaloga Barbara naviiridde mu Kiteezi nkola ebyemikono mazeewo weeks 2 training eno nyongedde okukuguka mu kukola table mats na nkozesa ebintu ebyaffe ebyawano ebya bulijjo ng'ebyayi na nkozesa kamashini. So neebaza aba grow abatutateekedde omusomo guno ne PSFU. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Nga nti bw'ayoya noodles era ssente nzikuwa weebali ne baga zino ssente zammwe babagulire noodles nziwadde jjajja. Bemba mwagala noodles ngambe jjajja abawe. Bemba mwagala achozi babawa weebali atege ssente zaabwe. Abantu abakulu bamanyi olya ssente z'abaana. Bulungi nnyo. Kati nze ssente bemba nzigaba omwana waali. Omwana ne beega daddy you brought us here we are suffering. I gave your jjajja your money. Kati abaana bo batwala ewali toys tali za kusitama. Sibatwalayo. Tobayina nayo. Sibatwalayo. Babireke ebyokuwummula. Abaana babeere waabwe. Okutuusa nga babasabye. Babeere waabwe okutuusa nga babisabye. Ate n'ebyo ebirala ebyobbawa ebyokukyala ne mujja muleeta ku baana baffe akajanja. Omwana bw'ati omwana aliisa fooko mu bantu nti ate obadde oyagala aliire wa. Okitegedde kye nkugamba. So just kabeera kajanja abantu tebalina teeka nnyo maanyi ku nsi. Kati kyekyo kye nnyonyodde nti Zubedah ndeka ntuule nga bwe njagala. Wetuulire nga bw'oyagala Neema. Kubanga tetuli ku lutalo. Tetuli ku interview nti oyina ssente z'ogenda okumpa oba omulimu. Twogere ate ayagala owulira bye njagala abirabe. Atayagala you press next video nyingi ku executive media. Tuleme kubonaabona nnyo n'abantu Zubedah. Kyekyo. Ensi yakyuka. Nasanze omwana akolera ku ssimu. Dubai. Akolera ku ssimu. Alina bakolera wano, alina bakolera mu gavumenti wano, bakolera eyo bangi.
naye emirimu gye giri ku ssimu. Naye omwana yantutte mu Dubai Mall awo n'aŋŋamba londa ky'oyagala. N'alonda ky'oyagala era n'andaga emirimu gye. Ne nnonda ebigatto peyanga 3, ne nnonda amasaati, anti nze obulamu bwange ne nnonda bitishaati. Ojjo bitwambali wantu nga 8. Ne tutuuka wali omusajja n'aŋŋamba biweddeyo. Abadde akugambye nti londa? Ne mugamba nti ne boxer londa ne vest twala. Wokka we nagandada nga nti ate omukyala omukyala nja mmugulira. Akakamanyiro ko mba sikaagala. Era nze ne mba ntambudde naye bwe tutuuka ew'omugagga nga nindira mu mmotoka. Ebyo ebyano omaye omukyala naye kamuweeyo 2 gake. Ojjirira nkulaba. Nkulaba ojjirira. Nedda ssebo waliwo ebintu ebimu by'olina olaga omukyala wo nti obyesobolera. Tokkirizanga muyaaye kuwa mukyala wo ssente. Tokikkirizanga. Oba oli nga n'omukyala nkuwaddeyo n'omukyala kamuwe. Muwaddeyo. Ebyo kati nabigirawo ddala. Seyali akamukyala alonde noga. Era kasayaga nti n'omukyala alonde ne mga tolonda. Omukyala ajja mmugulira. Era bwe twazeeyo ku wooteeri kaate ne tukyusa ne tukomawo mu kifo ky'ekimu. Ne nga omukyala kati londa. Ku ssente yange. Saagala alowooze nti waliyo ow'amaanyi ansinga. Alina okuba nga nze w'amaanyi. Gwe buli kimu. Gwe ye wuwo. Yes. Naye omusajja namusanze bakolera ku masimu. Atudde awo. Era yabadde awo mu ebyo bimisaaki obimanyi abantu boolaba abalina mu ssente bakyambala nnyo closed. Bugumuli kwoche n'obwongo butokoto. Kwoche ebigere n'obwongo. Abo abaana kati obalaba yaŋŋambye ye baba alina meeting bwe bamukubira nti kati tukwagala wano andi babeerawo ne bakolera mu gavumenti zeeyo balina ebintu bye babeera bakola. Omugagga yamuyiseko ng'akwata ng'ayambala agenda ng'ayingira edduuka ng'agula empale ng'agula essaati n'engatto. Tatambula nabe mu mmotoka. Mu real time. Sente zibaawo. Ne Zubedah kati era ebyo ebintu otya bya bwereere. Ne wano e Kampala zino engatto z'okuyiiya obuyiiya ziri 7,500. Mukwano nze ntambula n'engatto mu mmotoka. Ogisuulamu busuuzi empale. Ebyo ebintu by'oggulaagula. Era nze nange kati ssaawa eno ne bankubira nti pulezidenti akwagala mu ssaawa 2. Sister wanakuddaka. Nzika Busi Garden City. Ngatto. Socks ngatto wali ku bata. Era ogenda ku Garden City. Ate weewalala we nandibijje. Olwo abaana batunda engatto eyo wansi. Ezingatto tezigenda kulaba mukulembeze. Ayinza okugamba Kasuku. Omanyi abasajja kati kakobyeko. Abasajja basinze okufera mu lino eggwanga. Wano mu Uganda lwakuba tulina ekizibu. Tetunaba ku embracing labels. Omusajja ajjanga akubye engatto. Pierre Cardin. Kati omugagga gwali naye n'agitunuulira ati kuba omuntu olaba n'abasajja be tujjamu ssente akugeejinga n'akubuuza abamu bamanyi we batuula wali n'asooka n'alaba emmotoka gy'ojjiddemu n'asirika. Bamala olaba emmotoka gy'ojjiddemu n'asirika n'akutunuulira okuva waggulu paka wansi. N'alaba engatto Pierre Cardin, n'alaba socks Pierre Cardin, n'alaba essaati gy'oyambadde oyambadde babare kuba kati ze ziriko mupya yaliko n'ojja n'okuba engatto n'okuba kati waliwo ebipale ebifulungu ebyakomyewo byaba designer n'okikwata n'okyambala naye Pierre Cardin mu Italy P-I-E-R-R-E Cardin C-A-D-I-N. Nanti ebyo byajja kati ate byasembera eno. Toyagala genda bisanga eri. Osobola ogenda ne Kenya original labels jezi ne wane Kampala weeziri. Bw'ogenda mu ezo zi Mr. Price. Kati engatto ya Pierre Cardin bayikumeka. Pierre Cardin. Yameka. Esobola okubeera ku mitwalo nga 4. Salaisi mbadde manyeri mukakadinga kamwe mubitiira bwereere naye kati waliyo eyo engatto nga ya $1.5 million.
Naye olumu ojambala obulamu bwa kiseera. Ogenda mu ezo muzi Levi's, muzi Dizero, waliwo lebe eziri serious nga wano teziriiwo. Nga tolina okugenda onoonye. Zi Gucci, ziri eyo. Watulaawo n'omanya labels, mpozi oli plandikid. Kati ffe ebya label. Ebya label tetwabiwa nnyo. Nanti ate era n'enjawulo eriwo ogimanyi Zubedah. Engoye ezo lwakuba nti nga bwe nkugambye wali nti ffe Abannayuganda kati olaba mwezi ensi ezikuze omuwala ategeera alina ssente by bw'oyambadde. Alina watunula naga. Kati ffe wano e Uganda olaba osobola okwambala engatto eyo ng'eya Givenchy. Givenchy ali mu 50,000 origino. Zisookerwako agenda paka mu bukadde plus. N'ogyambala nga it's just a simple shoe. Kati olaba obugatto hamu bw'ayambala. N'ogenda n'obusaakingako ku market. Etuloza bwa bulijjo. Kati ffe bwe tumulaba tugamba naye hamu ayambala obugatto gato. Omala genda n'okasaakingako. Naye asobola okunnyonnyola nti comfort gy'ayinaawo. Gwe wano mu kukalaba olaba ng'akangu. Naye ng'omubiri gwe kayina munda wali. Enkwata gye kakwatamu ebigere na buli kimu. Kati gwe bw'okalaba noga nti hamu nabo abasajja abo nabo bagumu nnyo. In fact bwe oyagala tunuulira principal. Principal kati yafunira ddala ssente. Gwe omulaba akyayambala ebintu bya kkale nnyingi. Era omulaba akwata akapale ke simple n'akatuuzako akagatto. Nga si kakwogerera. Ate okimanyi engatto bw'eba nga si yakwogera bw'otuuzako akapale ko teweetaaga kwogera bantu baleke. Kati mu Uganda abawala baffe wano n'amaalo gaabwe n'obutamanya their ignorance. Ye bw'alaba engatto eriko kkale nnyingi y'entuufu ey'origino. And you see a fool. Nogamba kati bano tolemezaamu nnyo. Kyakibolaba oluusi tuba ne ssente zaffe noga kaŋŋende eka. Sirina kagenda kuba ffala. Ogenda oyitaayita bw'oti wano w'ogulawo KFC, walina ogulawo ice cream, walina ogula enkoko enjokye, walina ogulawo chips, walina byonna bitwalaka. N'otwala eka. Noga mulye. Anti ate emitwalo gyange 2 ngenda giteeka mu muwala atasobola na kumanya nti this an original shoe. Inaziteeka mu muwala. They don't. Tobalaba engatto ze bambala. Edda Shira Gashumba oyo yali atunda wiigi. Ng'azitunda emitwalo 6. Bannaayo yakyogerako ku TV. Kate bamutti. Bannaayo abantu baleekaanira ku social media. Mukwano ze naleeta Vaseline omutini nga mutunda emitwalo egi. Baali banzise. Emitwalo 5 Vaseline ng'omutundirawa. Baamanyira Vaseline wa 2 mu maduuka gaabwe. Naye nga era abaamutegeera bajjanga nga bwe bamukima. Bajjanga bamukima wendeeta we batwala, wendeeta we batwala. Nengamba bw'ofuna obudde va ku muntu atategeera. Abantu baffe kasita baneemanyiiza okusoma n'okwagala omanya ebintu ebituufu. Lumu nayogera wano nengamba abantu nti Dubai enazo ensi zonna abantu ze bagendamu. You can choose okuva wano n'otagenda nga Kadaama oba n'otagenda nga bano ababa bagenze ku kyeyo simanyi osooke mugondi ne baŋŋamba Kasuku tekisoboka. Oyogera tonnajja yeero. Era ebyeno tobimanyi. Kale twabadde Abu Dhabi. Omwami that invited me nanga nti ejjangu nkulaga eno biki ebisigadde byonna. Twale tuli naye awo ne muko wange company ndooze holdinga ezo properties zaabo baggayo babagita Mira oba something like that. Oba Imura, I don't know. Imara, yes. Kati yabadde atunnyonnyola. The man applied for a job here. He saw job listings that side on the internet. Ne applying omulimu wano. Ne bamuweereza air ticket. Ne bamuweereza sente ezikola medical buli kimu. N'abiyita n'abitereeza ne bamuwa air ticket. Era yadda ngamba game ya Man U ne Liverpool. Liverpool esooke kuba Man U omusanvu. Yagirabirako Emirates. Ng'atuuse. Ku Etihad Emirates. Etihad ng'atonnya. So byekola. Era ye n'agamba tamanyi Dubai bwefaanana. Tagenda nga yatonya direct n'agenda akolera government yeeri. Mu properties zaabwe ba holdinga. Era be bannayuganda abasinga eri kuba eri almost everything is owned by what? The government. Okitegeera bosanga mu mall bosanga bakolera government.
otegera kye ngamba talina gwe yayitamu kati obutamanya bw'abantu baffe oli ne munnyonnyola nti gitirako ku ministry ya Labour. My name's Chomukisa Teddy from Chikube district. I'm a businesswoman in fashion and design. I've been doing this for almost 10 years. I've been here for 1 month, but I've learned how to stitch a trouser with a behind pocket. I've learned a long sleeve shirt with a cap placket. I've learned how to use a baby lock machine. The project of Grow continues supporting us. We need more trainings. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Ina program exchange programs n'aba Saudi abo ba UAE baani nti they advertise jobs bali va ku bino zino bano banaffe ba KHM baani abatwala smart maid smart security guard they are professional jobs nti nasoma kubeera bagenda ate bagenda ngate bali profession yes nti nasoma kuba musomesa kati wali ku ministry ya gender labour and social development oyina kumanya ani gwe njogera naye kuba abaana babagagga bagenzeeyo eyo gye bali they are teaching they are doctors they are engineers paid by the government nti waliwo omugagga nanyini nyumba ogenze nga osika paid by the government kati ba government ekoze batekoze they pay you otegeera but because society yaffe Zubedah tetwagala kunoonyereza nze ndi ku LinkedIn let me show you LinkedIn okufuna account setimeka yabwerere bw'ojeggulirawo ekyo bakingamba naye bangamba waliwo sina mutendera mulala gwe nayitamu like woba oyagala levels kati eno LinkedIn ogiraba bakugamba kati okay wano bagamba try premium bw'oba oyanoonya mirimu n'osasulayo sente naye Kasuku, are you looking for your next role? Kati awamba wadde no thanks. Kati gino jonna mirimu. Jonna giri. Yes, bano bonna bakola zira career opportunities zizo. Nera ne bakubuuza kati wano bakubuuza what do you do currently? Still a student, graduate. Kutegera kati nogena not graduate unemployed. Kati yeri netandika ne bakubuuza ko boteekamu wano bakubuuza mirimu ki gy'osobola okukola gye wasoma qualification kati nze ku nina emirimu gy'aba psychologist ezibadde zijja wano emiyitirivu naye nga baagala balina masters yes giri eyo Dubai giri Canada giri wa yes the process is long but search understand yes bakugambe nti yes ebipapula byotaddemu biri equivalent ku kino kati bw'otuuka ogenda kubosasula booti naye tugenda ku sponsoringa you upgrade. People are doing these things for people. But our society, we don't want to read. We want to always take the yes. Research, kusoma, patience tetubiyina. Kati osanga abaana bali eyo, they are earning money. Ate nako kapya abantu bali tebakamanyi. Omusajja nali naye n'agenda ku ATM n'ajjayo million 5 za Uganda. Ngagenda nakola 15,000 yes. Nanga tugende tuliye sente. No make it a sente. Nebe nali nabo bonna. Omayinza Katonda kyennyambye abantu abalina sente banjagala. They are your friends. Chachivola ba oluusi ngamba abantu tonneesibaako. Don't have money. You want me a lot for what? For what? Leave me alone? Yes. Nze koya Zubedah. Nze nina omukisa Zubedah abantu abalina sente banjagala because anti nze omayinza ekiriwo Zubedah nze bensanga abantu nze sikaabira abantu bizibu reyale era omwaga waffe naye mubuuza akubuulire nze era nkugamba nenga nti mpayo million 5 njagala kugendako ewa ekayunga eyo waliyo eyo waterfalls ngene nsubeyoko because era abantu baffe bye baagala teri mugagga ayagala omugambe nti mpaayo sente ngule poloti tebabyagala ate bona ogula poloti tabyagala kati ate onooba okyamusabiriza mugambe gyagenda kigu bw'oyiye bwo budget era nze nina abagagga baffe beŋŋamba nti njagala sulako Serena Kigo weekend eno wallahi naakugamba genda ninayo account buli kyoyagala okulya n'okunywa
kyekole ebyo bye baagala ate abantu balina omumanya abantu bakooye ebyo basabiriza n'abafamire bye baagala gwe tunula bw'otegeka emikolo gy'embaga bonna babaawo w'ojja n'ogamba senga mpaayo eza bizinesi takwata nkonectinga ku mulimu abatamanyi but that's the society we are in kati omuntu olina kiyiga mangu n'ova mu kukolimira abantu nti teyanteeka we nali era bwe natuuka wali omusajja yaŋŋamba yagenda ng'ajjayo 10,000 nanga kati zino oziraba zino 5,000,000 za Uganda kati zino Kampala zandibadde zenkanawo obunene ne mugamba tuba tukutte nnyingi anti kati awo Kampala mba mutadde era bwe muyiwako amazzi Kampala ezo kati n'otambula ne ssente nnyingi okirabye bro you guys are enjoying okirabye ow'ebbene eddene ali eno talina adde amusitula avuma abantu nga bw'alina akabina kakuyambye eki tolimu ebintu ebimu twemalizaamu bwereere kati bw'otunuulira ekintu bwe kityo n'ogamba tufaaki ekyo bakiyita creating your own happiness obalabye omuntu olina okubeera awo nga weewa essanyu eriryo nze byembeeramu nange omukyala mmanyi omusitulamu musitulamu n'agezaako naye okunsitulamu nange atansobola naye ng'agezeza aba agezaako okukulaga nti waali naye tetwabalemeramu nnyo tubate banange mwebale abantu mubaleka mwebale katubate katubeerekereze leero tugenda beerekereza nga bakadde bava ku mpale naye waayi olina bano abakuwalana mbaleete Kasuku live bampalana naye mbabuulira kati kino ate n'obuzibu bwavuddewa Caroline Maka nkyaza Caroline Maka agamba omuntu omu yamuvuma kuki yamuvuma obulwadde bina byagala mboli yali ku TV name is May Nangobi from Iganga Tailoring Circle Emyoga. I'm a tailor. I've been a tailor for the past 3 years. It's a privilege to be here in this training. We've been here for 14 days and I want to thank God for the opportunity being given to us through our government, the URI, the GROW program. We want to appreciate all of you for the opportunity being given to us. Ani gwe yabadde agamba kati namulidde agamba nti mbo bali babagamba bakole empalaniraako kyali kituufu kati bano abasipaka babagamba mbo bawalanireko nti kibakolera we balumba ono eyakavaako aliko eggulire kibakolera Caroline Maka awo teyalimbye nze saakirabako we nakola ku sipaka salako we baga nti muvume omuntu sipaka nange nadde sigimanyiimu ebyo naye yanga producer Alex yabagamba kiba kigenda kutambuza kigenda kibatambuza makula yagenze ku makula promo baraninga oli ayogera manya amateeko bamanya amateeko something like that nga mu promo mulimu omusajja gwe bakyazanga annyonnyola tewali nsonga lwaki otwala omwana wo ku ssomero ne bakugaana okulaba waasula ne bagana okulaba kirasi ne bagamba wano toyitawo. It's a public place. Siyitawo kati waki siyitawo. Out of bounds. Kiki ekiriyo eyo omwana wange kyalabanza amuwa fees tesasobola alaba. Kati abo abazadde bonna abacomplaining, they should stop. If your child comes, you go, you address the issue with the school management. Mubitiibwa. Webagaana sue them. Nze tewaliyo ssomero mu Uganda wano oli lyagenda kuŋŋamba ebyo bya kisiru mbu omwana omuleese St. Mary's Kitende. It's a very prestigious school. Era mbu omulese ebuddo simanyi ebuddo sima King's College omanyi njagala ko ndamulya ku mateeka kubanga kati saawe na abantu abalina ssente betuzirya nabo tebalabako King's College buddo tebalabako Namiryango tebalaba Gayaza akunyumiza nti yali mu kasomero eyo abala bali mu Church of Uganda CU ekyo kitegeeza ki nti era omwana ajja kumala bbulukuke. Waliyo n'abazadde abatyambo siweze bbiri nkyali mu jjaamu omwana tannatuuka sigenda mutwala otya ate kati jjaamu atukutte mutwale betutuuka ku ssomero amasomero nze mutabani wange gy'asomera ne bano abalala gye bali eno
gye basomera be nabatwalayo nabagambirawo teri kuba mwana nze nange wange takubwa ekyokulala ne mbagamba nze ndoopa nja basuubinga ye nja bakubira omudomo ku social media nja basuubinga juzi nade ntwala muwala wa sister wange eyo baali bamukuba ne bamujja mu kisulo ne bamuzza mudde ne mbagamba kaawo ku TV ne bakakkanamu be natuuseyo ne babuuza nti wano mukyakuba abaana ngedda ne batandika okwekangabaliza ne mbagamba kemuddamu bali abali abalala abanaku mu bakube naye owaffe ono kwananga nti ankuba mu makuba sijja na poliisi n'abamagye n'abamagye omusango ngulopa ku CMI nojja n'oyoola essomero nenzija ne njoola teacher njoola headmaster director n'one yakubye abo bentwala baba basatu kati ne basooka bagenda ne babitebya naye nga lwaki omusomesa yandiwadde ensonga kyekuli omwana okuba waaki okujjako omuzadde nga ku ssomero weegayirirawo bwegayirizi gwokkiriza oyisibwa nga bw'oyagala nze asasula fees ebitundu 7.5 ku buli 100 oba 10 ku 100 tokkirizibwa kuŋŋamba bya kisiru ti omwana ate yafunye food poisoning omwana mwamulisize poisoning how agamasomero galaba agamasomero agasinga bakuba nti balina siikibbe balina panado nalino omwana awo nga buli taamu eka akomawo okutuusa we nagenda ne ŋŋamba Nansi naye Nansi mukola ki buli taamu omwana akomawo ng'omusujja gwamulumye ne mugamba please ng'omusujja gumuluma gutya kyamuga nti mulina treatment but parent newakasa olwalirayo naye nze nno nalaba ebintu era nze abantu abamu mbeewuunya nze ffe twasoma ekabojjaawo ng'olwala n'okomayo ne bakutwala waakiri erubaga okutuuka okugamba nti oddeyo ewaka nti bayite omuzadde nga kisuse kiba kisuse n'ennaku zino omwana oluba n'ekifuba ennaku 3 n'atiribira addeeka kati bwaddeeka ng'ezo fees muzitoolako nga muzimpa essomero libulako wiiki 3 mbw abaana bamaze ebibuuzo baddeeka munakima ripooti wiiki 3 zitunnyonnyole zo kati tugenda kukola tutya kuba abazadde bali eno waliyo abazadde abamu nga nebyagenda oliisa abaana ewaka tabiina gw'obaweereza ebyo international schools si international schools ezimu zeetegako akagambo international nendowooza nazo balina okukyusamu kati balabe omuntu okubagamba nti international school okyajinga abantu sente ezo ennyingi ng'ekituufu international school bateekewo levels okweyita omwana bw'akomawo ali mu international school yalwadde infection the school has to compensate you why does the child get infections at international school yes kati ffe problem gye tuyina we don't know our rights osanga omuzadde asasudde miliyoni 2 ali awo yeegayirira kimetroni amunaye metroni bw'ogira nonchekingirako omwana nedda muteekeyo teekayo omwana wo metroni akole ogugwe linda vidi otuuke ng'omwana wa afaanana bubi onyinyonnyole obuuze mulina metroni oba nedda era ffe era twali kabojjaawo nga tusoma ne muwalawo ne mutabani wa Specioza Wandera Kazibu we yabeera vice president kati njukira bw'obeera Kasozi eno obeera olaba eri ennateete emmotoka nga zijja baziwulira eri nga badduka omunoonya njukira twabeerangawo siripa zaabuze ne mubeerawo nga muli mu bigere my friend anti nga balondayo abaana nga 5 be babeera ku safesi wano abali mu ngatto abalabika obulungi vice president azze amalala bayo ow'ekigere omubuulira obeera ojjako naye bwe byetaaga omuntu yenna asasula bannange fees muyise abaana b'abantu bulungi ate si mukubeegayirira lwaki omwana ayongera ku pupu w'omulala okitegedde teri nsonga lwaki international school toyimubulamu toilet papers nze oyo omuzadde omwoyo akugamba ebyo omwana we baaba asobola okiddamu mu kkooti nze mumpe mbawe looya gwe mumpe buwi tumuwe looya wano amasomero gajja kyuka ebyo ebintu byamu abaavu nze seegayirira musomesa nze sibeera ku paniki jamu bw'aba nkutte entuula era ne brother yaliwo ekabojja eri twasooka vaawo ne mugamba brother
bw'oba bw'osuubira bwe bigenda obbeera si bwe kijjobba nze ndi seegayirira omwana yawaga nti addemu ekibiina wakukiddamu oba agende mu ssomero eddala siriiko ebyo tolina budde togenda kulowooza ssente olowooze ndoosi tubadde nze era taamu eri bwe nagendayo covid ne baŋŋamba mbu kati omwana sima gundi kirasi kyayagala kukulaba nti maama wagenda amulabe tewali budde ate nze nnoonye ssente ate mutandika okunnyonnyola olwa nti baagala olaba Kasuku nabaganze sijja I look for fees bwe muŋŋa nti gula ekitabo kino ne nkigula it is the role of the teacher siina kwegayirira ebirala omusomesa wange mufeeko omusomesa alina omanya if this child is weak in math leka muwe after classes baagala obaweeyo ssente okitegeera bazaagala omwana tamanyi kwala buliri metro nteekamu time muyigirize bwe baala obuliri metro ni bw'otamuwa ssente tayigiriza mwana kwala buliri kyokka nga wasasudde ne fees ekiro tajja kumubikka ye yeebaka n'amalirayo ye kati bano abazadde abateekayo ko ku ssente bo babikkira abaana abaffe tebababikka nze sikola ebyo nabigaana ojja n'ogaana ensiri zibadde zimuluma kitegeeza tabikkibwa n'enneeti ye tebagitereeza kati batubuulire lwaki ensiri ziruma omwana wano ajja tiwuuyo ne yabadde akwagala si yona ate ono mulala yeye naye mweru ako kalungi abeeru eno bangi ate wasirifu oba Sayimo yafunawo atya kati abe olugambo wa Sayimo bambi akayumbako kaswaza wano kaswaza wakyuseemu ate Zubedah ogenda komawo wano era weegayirire embeera ya Sayimo kati wano ayinza okuba yeegayirira landiroodi kuba kati ojja otya eno kalabika buswaza naye kaka kayumba ka 10 kati alina buruumu 3 gya 3 njomuka tugende